Olunaku olwaleero tugenda gutandikira mu district y'e Kasese eyo mu bitundu bya Bukonzo West waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku ssomero kigambibwa nti omuliro ogutanategeerekeka eyagukumye gwakutte ebisulo by'abaana naye okusinziira ku Metron n'abamu ku bakulu b'essomero bategeezezza nga ewatali mwana yenna eyafunye ekisago. Poliisi evuddeyo n'esambajja ebigambo ebibadde bigambibwa nti aba ADF bandibanga bali emabega w'obulumbaganyi obwo obwakoleddwa. Abatamanya ngamba balumbye essomero mu ggombolola y'Isingo mu Bukonzo West mu district y'e Kasese eriyitibwa Isingo Muslim Primary School ne balitekera omuliro okukakana ng'ebisulo by'abayizi biyidde. Muhindo Zubeda ye metron w'abaana ab'obuwala ku ssomero eryogerwako akinoganyiza nti omuliro guno gwatandikidde mu kisulo eky'abaana abawala bwe batyo basobodde okuguzikiriza nga tegunnaba kwonoona nnyo. It was at 8:30. We was seated outside. Then we had students shouting, "Fire, fire!" I entered inside. After entering inside, I asked myself, is it from the solar or what? Wabula babadde bakyagenda maaso n'okuguzikiriza ate akadene keekuba nga kava mu kisulo eky'abaana ab'obulenzi ekyalaze nti naye omuliro gwabadde gutandise. Katonda yayambye ngeno naye tegwasobodde kwonoona kiwera. We went behind. Let's go and see if there is any person who has done this. No one was there. Then again from there, the second time we had boys also shouting, "Fire, fire!" That's in the dormitory of the heart of the boys. Then from there we entered inside. We met when the mattress has already what it has burned also. Zubeda agasseeko nti basuubira nti omuliro guno gwakoleezeddwa abantu ab'emitima emibi kuba gwatandikidde kumpi n'amadirisa. I entered inside and confirmed that this fire should be coming from outside because our window, the glass, it had what? A blockage. So we had put a bed sheet to cover the what? That's hole. So by the time I reached near the window, the fire was being what? Increasing. Wabula mu kunoonyereza ennyo tewaliwo mumpembe yenna gwe basanze mu ssomero lino. Poliisi etandise okukola okunoonyereza okuzuula kiki ekyavuddeko omuliro guno n'ebigendererwa by'oyo eyagukolezezza. At the moment we have our detectives on the ground. They are recording statements from key witnesses. So we haven't yet established what could have been the cause. Poliisi ekakasizza nti tewali muyizi yenna yalumiziddwa wakati mu njege eno wabula n'essamba gye bibadde byogerwa nti bano baabadde ba ADF. We want to refute the allegations that had earlier on been speculated that the fire could have been caused by ADF. No, it is not true. Because first of all, the border is secure and there is no room for them to have entered into our territory. Okusinziira ku mukulu akulira essomero lino Ali Abraham bayimirizaamu ebyensoma ng'ebigezo abayizi baakubituula ng'olusoma olwa ttaamu ejja lwakatandika na bwe kityo bakakiddwa okuwummuza abaana baabwe mu kadde kano. Bino ebijjidde nga tebanayita wadde emyezi ebiri ng'abampembe aba Allied Democratic Forces balumbye essomero erya Mpondi Olubiri Senior Secondary School gye baaleka abantu 40 nga bafiiridde mu njega y'omuliro. Byatumusiime Gerald, Salt TV, Omunnyo.